Waliwo ekitongole ky'obwannakyewa ekitongozeddwa olunaku olwaleero nga kino kimanyiddwa nga African Feminist Research Initiative for Advocacy and Development AFRAD. Kino kyakutunuulira ebintu eby'enjawulo okuli okukola okunoonyereza ku bisoomooza eggwanga, okutakabanira obwenkanya awamu n'ebirala. Omukolo ogw'okutongoza ekitongole kino gukoleddwa Pauline Chiwangu akiikirira ekitongole ki UN Women mu Uganda, nga kino abakiddukanya abasabye okwesigama ku kunoonyereza okuzzenga kukolebwa abantu awamu n'ebitongole ebirala bwe baba nga bakuggusa olugendo lwabwe. That the research you conduct and the advocacy you lead is actionable. It's very important. Your research have to be actionable. It has to be impactful. It has to be centered on the needs of African women. Wabula ono era abasabye obutasuulirira gavumenti bantu ssekinnoomu nga kw'otadde n'ebitongole ebirala mu kunoonyereza kwe bagenda okukola kye bayambeko okukola nga za lipoota ezinaayamba eggwanga okukyuka. We've seen last year, before last year, and especially during the COVID, the numbers in Uganda are alarming on gender-based violence. So we need the studies, we need the research to bring to the surface those situation. Brian Mutebi akulira ekitongole kino ki AFRAD alambuludde ebimu ku ebyo bye bagenda okusinga okussaako essira mu kunoonyereza kwabwe. AFRAD eriwo okukola okunoonyereza ku bikwata ku mbeera z'abantu, embeera z'abasajja, ez'abakazi, ez'abaana, nga tugenda kuba nga tunoonyereza nga tukola n'okulwanirira eddembe ly'abakyala n'abantu bonna mu Uganda muno, nga bye tunoonyereza tubituusa ku muntu wa bulijjo, nga n'abantu ba bulijjo tubawa omwagaanya okwogera kw'ezo ensonga ezibakwatako. Ono ategeezezza nga bwe batandikidde mu kutendeka abantu abagenda okuyambako okulaba nga benganga buli ekisoomooza bannansi. N'okumanya nti embeera zikyuka buli kintu. Emyaka 3 emabega tetwalina kiteezo okugeza kiteezi teyagwira bantu. Kati waliwo ebintu ebigenda bigwawo. So AFRAD kyereeta nti buli kintu ekigenda okubeerawo tugenda kikubanga mu ttooki. Ekitongole ki AFRAD kyegasse ku ebyo ebyatongozebwa edda eby'obwannakyewa nga kw'otadde n'ebya gavumenti, wabula ng'ebisoomooza eggwanga buli lukyoyinza okulowooza bitandika butandisi. Okusinziira ku Ruth Nsibirano, omusomesa ku ssettendekero e Makerere, entabwe agyesigamiza ku kuvujjirira ebitongole bino awamu n'okuteekesa mu nkola ebyo ebibeera bizuuliddwa. Tugenda okwesanga nga emirundi egisinga programs bwe zityo eziyamba abantu abawansi ng'oggyeko gavumenti zivugirirwa ebitongole ebyebweru bye twaliise nga development partners, naye ate nabo weesanga nga balina obwetaavu ewaabwe, balina interest sente gye ziva olumu ezitakwatagana na zaffe. Wabula ono era agamba okumalawo ebisoomooza eggwanga obuvunaanyizibwa bulina kwetikibwa buli muntu, so si gavumenti yokka. Buli omu abeereko n'ettoffaali lyayongerako. Gwoba oli mu civil society organization kangeze tulina ekizibu ekya gender based violence, obukubagano mu maka bweyongedde buyitiridde. Gwowa LC1 okoze eki? Bwe wawulidde enduulu wakoze eki? Ate gwowa kyaki bw'oyimiridde ku Sunday, ate mu muzigiti bw'oyimiridde ku Friday oyogedde ki? Nsibirano wano naye wasinzidde ne yesigama ku nkolagana y'ebitongole ng'ekya AFRAD ne gavumenti okulaba ng'ebiva mu kunoonyereza bino biteekebwa mu nkola. Essiga erinoonya information, eri generating evidence, new knowledge, likwatagana n'eri implementinga erikola. Ate likwatagane ne policy makers, awo tujja kuba tutambula bulungi, naye bwe tusigala nga buli omu yeetengeredde nga tewaliwo synergies ziri kukwasaganya maanyi, awo tujja kuba nga tulwawo okutuuka ku kye twagala okutuukako. Nze Charles Katamba ku Lwagugudde TV agaguddewo.